mwebale nnyo mwebale doleka nga mutufuna live loud and clear so nga nammwe abali ku radio mwebale nnyo kubanga mukikola ne muleka nga mukwano gwange mutufuna katugende ku mutabizo fowolwa leero tumanye embeera ya leero yo egamba etya. Hello. Yunia. Wanjisebo. Uliota nyabo. Sebo. Yebale ko sebo. Bamsabi utabukoza kadima na maji likabogoza likubira fema chinta buli ky'omuziki mu mutabizi wa beat. Banange gasanyisa okunkubirako. Kale mukwano nafe tusanso kuuliza. Banange nsanyise nnyo. Okay, how ina mtawana sanyu chichi. Nedda mukwano munendi mukutya. Chichi. Bana ebisuseeko naye nga bonkubidde mukama mulungi. Kubanga waliwo ekintu ekinsuseeko. Chichi. Waliwo omukyala. Ankubira amasimu. Okay. Kale buli saawa ankubira amasimu ag'okumukumu ampeereza bu message obunkanga. Nga gamba ki? Obulamu bwange buli mu kutya ankalubiriza obulamu bwange. Omukyala ngamba mbu neesonyiwa ebbaawe ajja kuntuusaako ekintu kyonna kye ndikaseerabidde kyokka ekyewuunyisa siri mufumbo ate nebbaawe simumanyi. Omukyala bamuyitaani? Omukyala ye Grace. Ogwo lwaki tova ku bbaawe? Banange mukulu kadima kankubulire n'omwami gwaŋŋamba simumanyi kubanga nze siri mufumbo ate sirina gwe ndeetinga kati. Gwe omuntu okugamba obugambi bw'atyo lwaki era gwe mu bantu bonna ekitegeeza nti olina ky'omanyi. Nedda ssebo ennamba zimanyi okukyusiganyaza oba oluusi omuntu n'akubira nga tomanyi naye omukazi ankubira amasimu ag'okumukumu ate nange ndi mu kutya. Kimaze ebbanga kati ndowooza mwezi mulamba. Omukyala oŋŋambe y'ani? Omukyala ye Grace naye mbadde bambi nkusaba onnyamba omukubireko. Omumwinyonnyole nti sibanaye sina kyemmanyi bbawe simumanyi. Atalekerawo n'okumpeereza obubaka obuntiisa. Kadima ntidde ntya. Kale katumukubireko tumugamba lekerawo kutiisatiisa. Bambi munyambe mbeegayiridde. Gwe tolina musajja gw'omanyi? Sirinaako nze eby'abasajja nabivaako. Nze eby'abasajja sibiriiko nabivaako naye omukyala nemeddeko ankubira amasimu ampeereza obubaka obuntiisa bandi awo ogenda okulaba ka message nga kajja nga katiisa mbw'ajja kunkola ekintu ajja kunjira asidi banaye munyambe. Okay, kale katumukubirako naye naawe munnange weetereeza eyo bw'oba tomanya munnange weenoonyeenoonyeemu olabe. Tewali. Kale katumukubire tulabe tova ku Bella FM ekinta buli ky'omuziki. Neezanya sebo. Nkale. Naye nze ngamba nti wali omukka tewabula muliro. Lwaki abamwesibako? Mulimu abakyala bamu nga bali fani. Kale. Hello? Nyabu? Wanji sebo. Jebaleko Grace? Kale sebo nawe jebaleko. Kale bamusabye utabukoza kadima na manja leka bogozo oli ku Bella FM ekinta buli ky'omuziki. Oba sebo obadde ogamba ki? Tulina omukyala atumye bamuyise Yunia. Yunia tugambye nti twogereko naawe osusse okumuvuma tayagala bbaawo ye tayagalanga ku bbaawo mukubira essimu omukangakanga omutiisatiisa buli kimu okumutta n'ebirala lwaki? Mukangakanga alowooza simulaba mbu bawanga likinga ebifaananyi bye ku Facebook mu bamikwano ku Facebook. Ye kitegeeza ky'oba bamukwano nga likinga ebifaananyi bye. Bewa batya bulike buli kiseera bulike bo ne beelayiki tafana mu kapusike. Grace otolayikinga nko ku bifaananyi bya muntu. Eyo si nkola ya buntu bwe kiba kiganye nze kyensaba mu nsi oba kyensinga okwagala omuwala abba wange amuveeko gwanyage nti amuliko amwagala basiba bewa bulayiti amwagala. Kakati nnyabo tulina abantu bangi betulayikinga ku Facebook naye nga tetubaagala. Buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga buli kifaananyi kyateekayo bba wange akirayikinga. Sebo wangi kitegeeza ki? Like? Kukuba kwagala liking. Kitegeeza beeyagala. Kakati mukyala Grace va ku bantu abatakuliiko. Nedda sebo. Kakati Grace gwe kituufu ki ky'oyagala? Nze kyenjagala ave ku Facebook. Wangi? Nze kyenjagala Yunia ave ku Facebook. Ate nga kyeki gye mujjako? Kubanga likinga bawanga likinga ebifaananyi bye. Ndabanga ensonga yennafu. Kakati tosobola kujja muntu ku Facebook. Sebo nze kyembadde nsaba.
akyusa amanya alemena kudamu kuuliza bba wange ate alabika na mubi bino ebifaananyi byasaba birabika na bifotoshop iyi photoshop gwobifaako ki ave ku Facebook ajesonyiwe ng'ajesonyiwe lwansonga yonnafu aveeko olwa bba wange ekintu kyangu nnyo waba takisobola kamuwa amagezi ninawe emitwalo 4 gange kamwogerezeeko agende mu nsi z'Abawarabu akoleeyo wangi maama iye kyekyo ssebo agende mu nsi z'Abawarabu akoleeyo ng'ekimutwala bwakulekinga ebifaananyi bya bbaawo iye ave ku bba wange ate bangamba neze ngoye zeekubisizamu ebifaananyi sizize abeera azeeyazike kekazeeyazike gwe kakati webikwatirako wakakati mukyala Grace tubeere bantu bakulu otegedde engoye neeyazike maama oba azeeyazika gwe lwaki kikulumanya obikwatirako wa ajja kusiiga bba wange oluwumu ate automatically nange luba lunkwata wangi maama ajja kusiiga bba wange oluwumu ate nange kibeera luba lujja kunkwata atwesonyiwe agende eri n'oluwumu siina gesiiga mafuta ga ttaala mama lwagira Facebook naye bannange abakazi bali ku nsi naye kati kizibu ki kiri mu kulayikinga ebifaananyi kubanga era sometimes olayikinga n'ekifaananyi nga tomanyi na nannyini waakyo naye nga kirabise bulungi atwaliri naye atuggyeko akajja Amoto mu balanguzi, the special reporter. Wano wenjogerera waba batuze sibasanyufu sibanjigenda maaso alo mukakane mukakane munyinyo bulungi mukakane buzibuki anze siri defense ndi amoto yani jibabbi wono akati dinako ani ajikuteko wono yani na nyiniyo yoni tayo ngamutwala ku police ajisanzewo awadajitwala ajitadiose mwala yino njina bangami waluwamize mmire aliwa wono ajisaseme wadabukabudisi kivudde kuki kati gwe yiye eliwa njina nga nene ani ajikuteko wono yona kati gwe abadde okwatako yaki bamutokuba munawe abadde okwatako yaki abadde okwatako yaki bami nsonyiwa mbadde kubira bwereere simu nze mbadde sibitegeera nsonyiwa baami Ku Beat Foma, ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Beat Foma, ekintabuli ky'omuziki ekisinga.